Olugambo ku ddyo bamuyita Suna Ben wanano ebinyanyanya sita tonnange ono yoyo yennyini gwe mumanyi Mary Nambwayo Haji Kamoga naye waali ku bbali waliwo Haji Ketti nga bwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboozi entuvugira giraba ku lugambo enkya ne gataliiko nfune walala naye Suna sooka oyogereko abantu bano. Nze Suna Ben mukwano gyange mbebaza olunaku lwafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo byamaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde Haji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga jakoolera Mukama. Biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kamoga Ketti azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magineti ffenna entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo. Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kikyakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekinaba n'abiraba enkya Nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likuli bubi ki okay ono ebye tunaabiraba Haji ensonga ziwadde bulungi ebibadde byogera byonna ebadde bitingana bitudde ku mmeeza tubimaliriza okutandika mu ofiisi ebintu mu ofiisi. Suna kano abantu baagala nnyo okukamanya mukulu sembeze eno kamera bamulabe bulungi omukulu ono kano kabagambe wamma akayiringo wali ogamba Nambwayo nze wali ogamba yekekaki kugambe kiyinze sebuya ekigambo ekirala kyali ki ono olukanyala ekyo ki akyali mu luyimba lwa Gerald Kiweewa naye nja kukubira Kiweewa mubuuze wali otegeeza ki naye gwe oli wa myaka emeka ebigambo ebikadde ebyo by'oleeta anti mpuliriza nnyo ennyimba z'akadongo kamwe ze nnyimba zange gwe baakuyita akayirungu walowooza ki nga bomu kyalinga bomu era nga bwe weebuuza ensonga y'omwana yo eryetya maama yagaba omwana wa taata mwana wo gambye agaba omwana lwaki tubuuzizza mwana wo owadde option esooka tugende n'ekigambo ebisigadde byonna